Eno ye program akadde ennyuma. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Akadde ennyuma mwomanyira ebyafaayo. We shall maintain good relations with all countries throughout the world. Obwegugungo, entalo, obusambaduko. Ebyafaayo n'ebirala bingi wano mu program akadde ennyuma okuva ssaawa 6 okutuusa ssaawa 8 ogw'emisana buli lwa Sunday ku Radio 4. Alyako byetwalya ebyasigalira byaba musaayi muto. Eba 103.3 Radio 4 ensunsuzi munnange omulungi awuliriza ku okyali n'abakatweyungako mwebale nnyo mwebalire ddala kyemukola kisinga mu byonna ku lunaku olwa Sunday nga luno. Solomon Kaweesa Sabasito w'obwongo ne David Wepukulu omulyanaka ffe tuliwo okuweereza munnange mu programu eno akadda nnyuma. Kakati waliwo emboozi abangi gye muzze mugoberera ku mikutu gy'amawulire egitali gimu, empapula, ndowooza ne TV ezimu zibadde zijogerayogerako ak'olumu ng'emboozi eno si ya mulala, ya musajja era nga kaada wa NRM ow'amaanyi ayitibwa Bruno Francis Bazibu, agambibwa okuba nga yabuzibwawo naye ng'ababuzaawo Bazibu ono ate ebyogerwa bigamba mbu bibijje erikuuma omukulembeze w'eggwanga oba liyite SFC, Special Forces Command. Kati munnange musajja wattu ono ebizibu bye byatandika ennaku z'omwezi 31 omwezi oguwedde ogwa Oktoba bwe yakwata ekkubo n'ava ewaka nga bulijjo, wabula munnange n'ataddamu kulabika. Oktoba ono ow'omwaka guno byajjojjuzi ogwa Black Year, the Black Year teyaddayo kulabika. Bazibu ebizibu bimujjira. Kati munnange emboozi muyina engeri gye muzze mugifunamu nga buli omu ataputa bubwe, naye olwaleero ekibanyi kigwa n'amenvu kubanga waliwo wino ow'enjawulo gwe tuzudde ku kubuzibwawo kwa Bazibu Bruno Francis. Mu kwogeramu ne mukyala wa Bazibu naye akkaanya naffe nti omwami ono yabula ennaku z'omwezi zaali 11 zaali 31 omwezi ogwa Oktoba. Ono bwe yeeraliikirira ennyo ku kubula kwa bba anyumya n'agamba nti yagendako ne ku poliisi aweebwe bajja kubanga batuuze beebwe bajja. Omukyala agenda ku poliisi okweripotinga, agenza okuripootinga nti bba teyakomyewo waka, takubikako kya mulubaale, n'essimu ze tekuli, ekitali kya bulijjo. Munnange bw'atuuka ku poliisi y'ebwe bajja nga baggulawo omusango, batandika okuketta n'essimu balabe oba zaakutte ku kkubo ki, oba zaasembyeyo okuwulirwako nga ziriwa. Omukyalo ono ayitibwa Fiona Namazzi agamba nti yaddamu okulaba ku bba ng'ennaku z'omwezi 11 ate omwezi guno gwe tulimu. Olwazzemu addamu okumulaba naye ng'ali mu mikono gy'abantu balala nga takkirizibwa yadde n'okumukubako eky'omulubaale. Olengera mulengera oti nti yagenda nga yeetwala yekka, oddamu okumulaba nga emikono girijje gitaliira ntungo. Era omukyalo ono bw'ati bwe yatunnyonnyodde ku mbulawo ya bbaawe. Omuntu waba akubuzeeko ogenda ku poliisi, naffe twagenda ku poliisi yaffe yawana ebyebwe bajja ne tufuna reference ne batusindika ekajjansi ne tugulawo file ya disappearance ne tutandika okutrackinga amasimu ne tutandika okumunoonyeza ddala nga 11 zaabadde ssaawa 5 emmotoka ne zijja wano zaabadde 2 eryaddabu kabini ne rafo ne bagamba anka akomyewo. I even had a smile on my face thinking that he's back.
so wezayingidde nga simulaba bwafuluma naye ne wafuluma abasajja abamu baneyanjulidde ababaddeko abamu baneyanjulidde nga basirikale bewalika jansi era nga nabalabawo bwe nagenda okukola statement. Namazzi agamba nti ekyali kireese abaami bano abamu agambye yali abamanyi. Abamu yali abamanyi kwali kwaza maka gano. Badde manyi bakomezaawo mu mpembe. Omukulu baali tebamukomezaawo, ekyali kibaleese kwali kwaza waka. Bwe bajja okwaza ewaka ebintu ebyagenda maaso yali tabitegeera bulungi kubanga bamala okwaza ogwasooka ng'ennaku z'omwezi 11 lwe bamuleese. Olwo gwe gwasooka bazze okwaza omulundi ogusooka. Ate baakomawo akawungeeza ako kennyini baakomawo ng'ate balina n'embwa. Magujja. Ensonga nnene bwe ziti. Ensonga erabika nnene eyali emukwasizza. Kati omukyalo ono era ayongera okugamba nti mu saaki ezaali zikolebwawo nga tabitegeera baamulagira ajjeko amasannyalaze. Owaayi. Lindako ajjeko amasannyalaze kati genda ku main switch jjako n'agajjako. Ewaka ewaabwe waliwo kamera enkesi mu maka mwennyini ekiraga nti Bazibu gwe twogerako alabika nga musajja yakolamu. Si mwangu yalisaayo ebbango. Kati ne bamulagira ne kamera ezo abatwale we bazikontrolingira ezo nazo ne bajjako. Operations ne bazikutula ne bajjako. Olwo ne balyoka batandika okukondakitinga saaki yaabwe. Munnange omukyala anyumya bw'ati ku lunaku olwo olw'okukola saaki. Then obudde eyo nga saawa 12:30 ne bakomawo nabadde siriwo wano nga ndi wali wamanga. Bwe bakomyewo ne bampita omuganda wange abeera wano nampita n'angamba omwami eyabadde wano ku makya akomyewo. Nenkomawo ne mbagamba kale nzuno nzija ndi wano wansi nzija okuyingira ku geeti yange. To my surprise nga ndaba mujjudde abantu abasirikale mujjudde emmotoka eziri ebbiri ezaze ku luno nga kugasiddwako ey'embwa za poliisi. Neera ne baddamu ne baŋŋamba bagenda kola saaki. Ne mbagamba kale era ne batandika saaki yaabwe naye ku luno nga bagikola n'embwa ne bakola buli wamu bulungi n'embwa zaabwe ebbiri. Kati ng'obudde buzibidde ddala naye nga tebanabakola ekyo basoose kujjako masannyalaze gange wano. Balagidde amasannyalaze gaggyibweko. Kwabaddeko omusirikale eyabadde boosi w'oyo eyeyanjudde gwasoose saaki n'aŋŋamba DVR eriwa. Ne mugamba ejja eri mu kisenge ne tuyingira ffenna n'agenda n'agidisconnectinga era n'afuluma nayo. Era throughout the search we baaviiridde wano ku ssaawa 4 yabadde agisitulidde wano. Bwe bamaze okukola esaaki eyasoose ne baddamu ne babeera nga baddaddamu ng'ate nze mmanyi embwa bw'oba oleese embwa kitegeeza oyagala bulambulukufu. Maybe gwe emikono gyo tegyakoze eki. Neera nze kyemmanyi embwa zisinufinga omulundi gumu ziba zisanze kyonna kyeziyina okunoonya. Naye banoonyeza ne banoonya paka ezo essaawa 4 nga bali wano ez'ekiro nga amasannyalaze tegaliiko. Omulungi awuliriza ekigambo DVR kitegeeza digital video recorder. Eyo nti kamera bagenda ne bazijjako. Ketwayasirizza abantu. Akantu kalimu okonectinga kamera nti zitandika okurekodinga. Omukulu yasiiba nako bw'ati mu mikono. Akajjeemu. Naye kambuuze. Essebo. Kiki lwaki beesibye mu maka g'Abazibu ne Fiona? Gwokyali ku ebyo. Naye ate Fiona akugamba lwali terunnagwa kuba n'emmotoka ye ey'ekika kya Renix
abasajja bajaaza kyali kitandika butandisi awo kyali kitandika butandisi mbu mu kujaaza mbu embwa yaabwe mbu eyina we yatuula ne bagamba wane eyina kyezuddewo mbu bagenda okulingizalingizaamu mbu nga mulimu ekyasi mu mmotoka omukyala bw'agamba bo bwe bamugamba mbu ebaddemu essasi tuligyemu lirino wano naye nga mukazi wattu agamba nze ne bwe nnengera obulengeze emmundu live njugumira sina kindi n'engeri ne bampujja siyinza nakugisemberera kati ate kitegeeza bw'aba alina ekyasi automatically n'emmundu erina kuba ku lusegeri kiba kitegeeza aba ayina emmundu kale munnange ebyo bwe biggwa nga batandika kubaako bibuuzo bye bamubuuza olw'embwa mbwetuddewo kitegeerekese mbu kati wano wateekwa obbaawo ekiriwo era oteekeddwa okukinnyonnyolako abasirikale babiri bacekinze emotoka yange emirundi ebiri n'embwa yaabwe eyo nekiggwa nagenza okulaba era abataba engalo baddamu okugisaakinga nensoberwa banoonya ki embwa kyezitasobodde kusisinkana kati ne bamala omu n'agamba embwa weyazeemu okusaakinga nga bali bamaze okukozesa emikono gyabwe kubanga emotoka yange yabadde erawo nga terina battery kati negaana openinga ne bazi openinga manually naye buutu negaana okweggula ne bayingira emabega babiri after the dog had snooped for 2 times ne bayingira emabega ku side ne side buli omu side ye ne bamenya omuto ne bagutunuza waggulu bagutunuza waggulu oli n'avaayo n'ayita embwa eyabadde eno right night n'ayita embwa mugireete mugikomyewo ne bagikomyawo embwa nesnufingawo nesnufing nemala nejja nemutuula kumpi wano bwe yamutudde okumpi n'agamba mbu kino kiraga nti wano waliwo ekintu era n'ayingizaako mu mmotoka yange katono waati kulujjaawo n'agamba kikino nasigadde ntunudde kuba emmotoka yange ate siri musirikale ndi muntu owa bulijjo sikwatanga nako ku mundu sikwatanga simanyi esasi nazo seddiro abakoolo awo ne balireka mu mmotoka ne batwata empapula zaabwe ne batandika okumbuza ebibuzo ene emmotoka yani ne mbaddemu emmotoka yange ogivuga nani ne mbagamba nzivuga n'abantu abafamily olwamaze okukola ebyo ne batandika okuwandiika era ne bagenda bwe babadde bagenda abasirikale b'ekajjansi batudde mu mmotoka yange ne bagivuga nga tebagyeemu nasasi n'omwami wange ne bamutwala ne bamuzaayo era mu kisumuluzo nakikwasizza oyo omwami eyakulembeddemu nsaaki gwe babadde bayita Nathan. Ampuliriza omulungi ekindeesa omukyalo ono anyumye bino byonna tulina bwe twagala okutuuka nga toyina ate bibuuzo birala bye weebuuza gamba byatubuuza nga toyina by'otubuuza nga talina kyatugamba njagala owulirize bulungi newankubadde abasirikale bano baali tebamubuulira kikye banoonya nga tebakimuggireyo bulungi abalaba kwefulukuta kati awo mu kutambula mu nju awo n'ebisigadde omusajja omu yamweyanjulira nga Andrew yajja n'amubuuza mu nju muno mulimu seefu seefu ntegeeza kano akabokisi omuterekebwa ensimbi nga gwe weka alina koodi eziggula adde manyi safe house munnaye ng'omukyala amugamba ate kati muno ffe seefu ffe tetuli banka wano ffe seefu nze sente zizino mu kasawo kange bw'oba ozagala mbadde nge nagulako bijanjaalo nti nze sente zenjagala ziri mu bukadde ziri wano ziteekwa obbanga ziri mu nju eno ku ngeri gye ndabamu ennyumba eno etemya ng'omuntu weziri muteekwa okuba nga obukadde bw'essente buno mubuyinamu si we yazze wano okola saaki terina kye yangambye obwedda nkanya kubabuuza bannange munoonya ki nga bo wabaddeko omwami angambye yeyamukwata era yamuvunaanyizibwako yaneyanjulidde nga Andrew oyo omwami yangambye kimu nnoonya ssente era nambuuza seefu eri luddawa ne mugamba nze atali banka seefu mbaajangazaaki era sigirina nze nga buli kaseera era aba akiŋŋamba nti nze njagala ssente nze era nnoonya ssente mugamba ssente woba z'oyagala nziyina mu nsawo yange kubanga nabadde nsitudde ensawo yange naŋŋamba saagala ezo ezize ntono njagala nga $1,000,000 n'okwambuka waggulu ne mugamba nze sizirina
Ampuliriza omulungi embeera awo we yabadde ekyali ng'olwo etandise okuyingiramu kye bayita akatitimbe. Etandise okuyingiramu akatitimbe. Olwo nno kino kyayongera n'okutulaga nti mu kunoonyereza kwaffe twazuula oba twazudde nti Bazibu teyali yekka ng'akwatibwa. Yakwatibwa n'abamwetoolodde. Bazibu yakwatibwa n'omuntu omulala kubanga bwe kiba nga kirimu ssente tutuuka n'okwebuuza ssente zino ze baali banoonya nga baaziteresa Bazibu zaali zaaki era zaani era lwaki baali beetaaga ensimbi zino. Awo we tugwira ku musajja agamba nti baamukwata ne Bazibu era ono ye Galiwango Rogers. Ono n'atutegeeza nti baali wamu era Bazibu oyo yamukubira akasimu nti ajja amutwaleko ennakasero. Ono teyamanya nakasero ki gye balaga. Lindako Essebo bw'oyogera ku nnakasero emitima gitandika okututundugga anti waliyo eddwaliro awo omanya obulwadde. Oba otutwala we tulaba nga ate wanene tewagendeka. Ekyo kituufu. Era ne Bazibu yeekanga nnyo. Galiwango yatya nakasero ono bwamugamba asiri bulungi yensonga lwaki njagala onvugeko. Oyafa zalyawo kati mba mmanya nkutwala ku ddwaliro. Awo nno kale naye luli mbadde ntidde. Obadde otidde munnaye nga bavuga mmotoka. Galiwango avuga Bazibu boolekera ennakasero alowooza bagenda ku ddwaliro ate balaga waasi. batuuka awo amugamba agwe bwe tawalinga ku nnakasero primary. Ate kati eyo wajja otutwala nga ndabanga abagenda ku awo waliwo Okello House. Ekizimbe ekyo era we baggukira ku Okello House. Kati ampuliriza omulungi Galiwango anyumya nti we batuuka ku Okello House abasinga obungi saagala kubannyonnyola kikiri ku Okello House kuba mubimanyi. Mbu bwe batuuka awo babimanyi. siwe wali ekitebe kya iso byakwerinda ebimu tosoggola. Kati akubira omwami Galiwango erinnya lye yawulirako nti ye Kizito era mbagira woono naye yajja avuga mmotoka n'abasimba emabega. Kizito kati Bazibu avaamu agenda boogeremu ne Kizito era baatwala eddakiika zaabwe nga 5 naye mu kufuluma mmotoka eyo mbu afulumamu n'ekisawo ekinene ekyakula kiti kata kimukkate wansi kyonna ekyali munda. Mukama yamanyi. Omusajja agenda atinattina n'ogusawo gutamanyiddwa mulimu ki anti bagamba kiri munda kirimu tukimanyibwa nnyini kyo. Ekirimu tukimanyibwa nnyini kyo. Tugende kati bavuga emmotoka bagenda baserengeta awo emulago ku 2. Galiwango yavuga. Galiwango avuga Bazibu n'ekisawo kye. Kati waliwo emmotoka 2 zaali zibawondera naye tebaasobola kukitegeera. Kati bwe batuuka emulaga awo ku 2 akasimu kavuga nga bagamba bwana Galiwango bagamba Bazibu nti okimanyi nti ensawo gye tukuwadde ye nkyamu. Ate mwagala kunzijjako kisawo kyange. Kati ky'oba okola sooka okomyewo ekyo. Ate kati nti lwaki mba nkomyawo ekisawo ekyo ekituufu kiri wano. Weekiri kati musooke mukyuke mukomewo. Awo nno naakomawo. Galiwango bw'ati bw'anyumya bwe byatandika. Nali wange ssaawa 3:30 mwami Bazibu nankubira essimu nambuuza oli bize nti sikonze asiri bize naye ajanga onsaye ku express onvugeko ntwaleko wane nakasero seewulira bulungi. Nambuuza omanyiwo ku express onasaana manyiwo era nengenda nemusinkana ku express. Nampa emmotoka nemuvuga nemuvuga nemutwala nakasero nemanyize mutwala nakasero mu ddwaliro naye nanga tukwate wano netuyita ku nakasero primary school and parking awo kumpi n'Okello House. Twa parking awo nempulira ng'ayogera nakubira omuntu omu essimu nga mwami Kizito ntuuseewo wano oyaga bwayita eddakiika nga 10
omusajja ndowooza gwe yali ayogera naye ku ssimu najja ng'ali mu mmotoka nalabako namba za gavumenti naye ng'eriko yusi ono n'ava mu mmotoka n'agenda amusinka ne batuula mu mmotoka okumala eddakiika 5 n'abaako ebintu byamuwasa by'essaamanya byali mu bbaaga nabiteeka mu mmotoka nze n'envuga nga tukomawo eno nga tujja eno sayidi ez'okudda ku express tuba tutuuka ku 2 e Mulago n'empulira mukubira essimu mwami Bazibu komawo byenkuwadde biri extra nze nga sibitegera ne byamuwadde ko ebingi oba si bingi ko yabiyiseemu ne tuweta emmotoka ne tuddayo twaweta emmotoka ne tuddayo tusanga omwami gwe nategerako eri mwami Kizito oba yamuyita mwami Kizito namuga apaakinga wali eri we tukoze eki we tubadde etwapakingawo okati awo mukuddayo awo twapakingawo nze nenva nenzira ku co-driver n'atula ku gundi ku moto ku steering ate tugenda olaba emmotoka eya buyonjo kika kya Land Cruiser taxi netupakinga mu maaso ndaba olaba ne super custom ng'epakinga emabega waffe ng'abasirikale bavaamu mu mmotoka bali nga bambadde ebyambalo ebyefaananyirizaako ebyamagye nga balina emmundu nga mwami Kizito ajja ku mmotoka agamba mwami Bazibu aboyogera nabo babadde bakufolowinga basirikale baffe security yaffe yawano munda togitya yogera nabo tobatya baffe bawano baki bamunda mwami Bazibu ye mwami Kizito oyo n'asimya n'agenda sikali ne bamugamba fuluma ne babibogera nze sibitegeera ne babaako ebibanyumya ne bagamba n'oyo mumugye mu mmotoka ne banteeka mu mmotoka eya super custom ne bansiba kantuntunu nenda okulaba ne mwami Bazibu bakoze eki bamuleese ne batuvuga ndowooza okumala nga ssaawa 4 ne batwala mu kifo ky'essaamanya nakasinza kikugamba era okujja kugamba nti abaatukwata baali bambadde ebyambalo by'amagye sobola kugamba ani oba ani. Ojawuliriza program akadde ennyuma wano ku Radio 4.